Mwana muwala twende tupate Pia Pounds nabwe kityo asobola okuba nti awangula abalolyomi ba Rema oluyimba lwe twende tupate lusobola okuba nti featuring mu top list za Africa za Uganda everywhere lutandise okuba nti lukola era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Chris Evans asobola okuba nti nabwe kityo amuyozayozeza. Chris Evans mukwano gwa Rema nnyo ate nga yali tanduwe nnyo ebiseera ebisinga yatugambako nti Rema ne Kenzo tebabikwasa era nga bakola akayimba kavaamu awo ebintu ebitategerekeka. So for now musajja mukulu avuddeyo n'agamba nti Pia wayita mu bingi webale kuwangula balolyomi ba Rema. Rema yavaayo n'agamba Pia Pounds mbwe eddoboozi lye bitasobola kimekinga ku the top era nga yavaayo n'amugoba yes namugobesa mu big talent omukyalo ono n'asuulawo tawero naye nga wetwogererayo omu kwabo kati batandise okuba nti boogerako mu music industry era nga Chris Evans alina bingi byayogedde ensonga bwe zitambula saidi ya Rema Namakula simanyi kyanayogera naye nga ate bingi ebyavumwa Pia Pounds nga bakyali ba Rema bagenda maaso n'okuba nti bamuvuma okumuyita malaaya tamanyi kuyimba dansa yebulinchinga bintu byali bingi naye God is good nti omukyalo ono yasobola okuba nti adefeatinga all ebigambo ebyagenda maaso n'okuba nti bimwogerako era nga ebintu bino yasobola okuwangulira ddala omukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds. System etyo bwetambula e Kampala era nga nzikiriza nkwanirize nga bwe ntera okukikola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso nambano n'ekiboya Maxud Junior. First of all ebife e Kampala biza kyawe nemba n'omusango gwe yeekweka wano ne wali omusango nagutegeddeko nti bagala gutwala mu kooti era nga wizo akyalira ku nsika kyekwese musajja mukulu amanyikiddwa nga Cyrus ansubira abagala abafani ba Radio and Wizo mugende mu maaso n'okuba nti bamusabirako kubanga kuno yaligenda eruzira nabekitira mpola bayimbi bakyagenda eggulu bakyali mu meeting eggulu bingi bagenda maaso n'okuba nti bakola okusoma kwenjawulo n'okutereeza industry bebityo bikyali naye nga ate abopposition bagamba nti abayimbi bagenda maaso n'okuba nti besulira industry yaabwe bwebityo mpola nga bagenda wajja n'omusale so byebimu ku ebyo ebitambula e Kampala naye nga ate ekyo si ekikulu olunaku lwaleero nzikiriza nkuleetere Rema Namakula n'emukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Chris Evans byavuddeyo n'atutegeeza olunaku lwaleero mwebale kutambula naffe ngenda kusaba osubscribing egwatanaba kuba nti osubscribing nga tutambule ffenna mpola paka we tugenda okuba nti tutuuka gye twakanawo ajuweze myaka ebiri bukyanga Pia Pounds ava mu big talent ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Edrisa Musuza Kenzo era nga Kenzo yasobola okuba nti oba oliawo naye akita mpola bino nno Pia Pounds afuna obuzibu ne Rema nga Rema Namakula alowooza nti oba oliawo omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti ayenda ku bbaawe oba ogenda mu maaso n'okuba nti ayagala bbaawe ne bateekawo olutalo era nga Pia Pounds asobola okuba nti ayivumibwa ku social media team Rema Namakula nga buli bateekayo ekintu bamulumba omukyalo omulala yayita mu mbeera bweti yali Lydia Jasmine nti naye bamusubirizako okuba nti ayagala Kenzo mu biseera ebyo nga Rema akyali naye Lydia Jasmine naye n'agenda mu mbeera bweti nawo Chris Evans avudde n'agamba nti bingi ebyayogerwa ku mukyalo ono nti tasobola kumalako nti talina talenti talina simanyi wakabi. Chris Evans avudde n'agamba nti naye mukama w'amaanyi nti omukyalo ono asobodde okuba nti afightinga n'awangula olutalo olw'okumupima era nga wetwogerera Pia Pounds twende tupate zimu ku nnyimba oba oliawo ezisinga okuba nti zaagalibwa bannayuganda wano n'oluyimba luno lwafuuka ensonga waliwo MC bamuyita MC Africa okuva mu kibuga ky'Embale. MC Africa yasobola okuba nti ajamingira ku luno oluyimba era oluyimba luno lwali clip ya MC Africa nga ali akakoola yatambula nnyo very much especially ku TikTok abantu tebajja ku TikTok ne lutambula sawa zino oluyimba luno lufuusa ensonga nti ne bogenda mu Apple top 100 of Ugandan music oba Africa ogenda dusanga mu kuba oluyimba luno lutambula bulungi nnyo. Chris Evans avudde n'agamba nti kino ekintu si kyangu omwana omuwala okuvayo n'alwana ku pressure gye bamuteekako abawagizi bakompetita be abafani ba Rema Namakula ne Rema nti kyali nnyo kizibu okuba nti omukyala asobola okuba nti astandinga na penetrating na beating all the negative criticism bino bingi nnyo bijja nnyo okubaawo especially mu bayimbi abakyala abaami especially nga balina beef nti omuntu asobola n'okukwata oluyimba lwo n'asasula ne bataluzannya just because ayagala ku stopping omutaddeko pressure omwagalidde omusajja n'ebisigadde obwe bityo so oba oliawo Chris Evans abavudde n'agamba nti oba oliawo Pia Pounds
pressure yafuna okuva ku Rema Namakula yali mpitirivu ne bafani ba Rema nti bagenda maaso n'okuba nti bamujajinga ebintu ebisinga obungi naye asobola okuba nti abiyitamu era n'afuuka ow'ettabu wakabi endongo agisabulira ddala buli kimu atuuse gy'alaga ezimu ku success zoyinza okutunulira omwaka guno oluyimba 20 part lwasooka kufulumizibwa yali 2020 abantu balululya akawaani nga bagamba oyo yeye lusaasi manya biki tali focus n'ebisigaddewo ne balupampinga bupya mu kupampinga olupya oluyimba luno lwasobodde okuba nti olukola era zezimu ku nnyimba ezizigiza abantu 20 part zezimu ku nnyimba eziri mu countdown ye Uganda lutambula wano ne wali era nga Chris Evans avudde n'agamba nti big up on yourself Pia Pounds avudde n'amutendereza okubeera nti yasobodde okuba nti asustaininga pressure n'okupushinga brand Pia Pounds okuba nti etuuka mu bantu newankubadde nga yavumibwa ebintu bingi byebyo byetukutuusiza ku lunaku lwa leero kansookebere kuba nti kutuusaako ebirala within a few minutes then tukomewo.